swear in the name of the Almighty God. Nnyo kwe kulaba nti abantu basibwamu ekitiibwa ossaamu owootya omuntu singa emitwalo 2.5 nti agende abeerewo okumala omwezi. Ekitegeeza devaluation of our citizens. Tetunaba kuteeka kitiibwa mu bantu baffe. Twetaaga okubassaamu ekitiibwa nga tutandikira ku buntu obutono ng'obwo. Mandi yateeka kitukakatako tetutudde okulaba nti secretariat eya district ku city hall wano ebeera operational so that nti abakadde tebajjanga bagenyi wano nga newe bajja mu office ya idi abaga nti secretariat yammwe eri wali chairperson ali wali nga debo bajja nti waliwo kino ne kino nti mitwalo 2.5 ku bakadde abalina emyaka 8 naye gye bujja tujja genda ku maaso nga tulobinga sente zino zeyongera era ndowooleza ddala nti gavumenti erina pulaani okuzongezaayo naye kati kyekiriwo. Secretariat y'abakadde tugenda kugissaawo amateeka gatugayidinga nti abakadde babeere ne ofiisi yaabwe wano ku KCCA ne ku divisions. Kati ffe nga ba administrators ekintu ekyo tugenda kukikolako tulabe nti kituusa mu nkola.